Brati banfaanidde naye nga katusoke tudde wano. Abane waliwo omwana bamuyita Junior bamukwata n'enjaga ku airport. Bamukwata n'enjaga ku airport. Nalowoozezza nti tulina okwongerako eddoboozi effuba bamusibe musajja wattu. Bagimuteera mu binyeebwa. Nalowoozezza nti kyamakulu nga bannayuganda yagimuteera mu binyeebwa ali ludda. Bagitikka kuva Mbalala. Naye kati mu layini yaabo bonna be baawenjanga nga buli omu tamanyi. Ani yajimuwa kubanga nono yakoze eyamutika enjaga yakozesa muntu gwe eyalinga amutume ebintu kati nga omanya ebintu abaana bere abayiriba n'amanya nti kakati akali mungenda kafunako naye nakkiriza nasoka bamuwe ebinyeebwa omulundi ogwasooka nga temuli kirimu kati ogwokubiri baali babayinga trust me bamuteera ebintu budde ne soko tuwe emboozi atise n'abatulaba mu kifuneko ekyokuyiga then I believe then tulina n'abantu abasalawo mu ggwanga nga mulaba emboozi eno musobola okwongera okugiwa obudde kubanga wali abantu abamu nga singa waba waasibwa oli asobola kyayira ddala omulimu naddala ogwo ogw'okutuma ku nnyonyi ate nga abaana abamu badde bagufunamu ssente so n'asobola okumuyamba osobola okumuyamba muto wange agende Dubai nga wakomawo Uganda atwala amatooke oba olina ekintu ky'omuwa nti akikutwalira e Dubai akikutwalirayo ate n'aleetera abantu abamu screen z'amasimu bintu bingi byabaleetera kalungi awo ku lunaku olwo Junior yankubira ngamba Ronald banejala ngendere ku kalungi onzigireyo ebbaketi y'ebinyeebwa ogintwalire wali ekibuye wajja amatooke amale yeyongereyo ku kisaawe nga nange ngenda nkubira omusajja yali alina okumpa ebintu nga nsindikira abavubuka abampa ebintu ebyo baali abavubuka babiri naye ebinyeebwa ebyo byali bitonnya nnyo okusinziira ku kiri ekyakola ki ebyasooka. Ashirafu Dubai yankubirako essimu ku WhatsApp kwe tuba twogerera nagamba nina ebinyeebwa byange bigenda kuveeyo nga bijja ne mugamba nagenda bireetera nga nayogedde ne Junior ajja kukola ki bindeetera ebinyeebwa okuva e Uganda bireeta Dubai okitegedde ne mugamba isooke naye biri ludda wa nti muto wange ajja bireeta ku dduuka era ne babireeta first time kaali ka bucket laba akabaketi nga kana akaaba amagi akatangaala bakaleeta ne kabeerawo mu dduuka kumalawo nga wiiki nga 2 kati guno omulundi ogwaleeta obuzibu era Ashirafu yaŋŋamba ebintu byange babireeta awo ku dduuka ne Junior omunjijukirizaako waaba atambula omuŋŋambirako n'akola ki n'abindeetera byabeerawo era ne bimala ebbanga naku wiiki zaaweranga 2 ngera Junior mugamba nzijudde siinaamu bulungi kalideni wano olusembeyo Junior oba nnaku za mwezi oba 22 oba 23 kitegeera era nenjogera naye wakusibira naye abaana baleeta ebintu byabwe wano naye nga oluddewo bitwala nagamba kale leero nja bitwala naye nyamba akumpimira kilo mmeka ezikola ki ezirimu ne mugaa siriyo ku dduuka naye kangezeko kikwasaganya ne nkubira mukyala wange ne mugamba munnaye ebintu byabwe bipimeeko olabe kilo mmeka Junior zaaba atwala. Junior ayita atya entebe okutuuka e Dubai nga tunagira Dubai gye bamukwatira omugugu ogwalimu ebinyeebwa gwagaana okuyita ku sikaani ne bamugamba ebintu bino nga biganyo yita biki n'abagamba binyeebwa ne bamugamba nedda tubisale tubiscanning munjogera ekwane audio njina nga ayogera bwati nangamba mbu bamugamba n'abagamba tubisale era kwe kusala ne bakola ki we basala ne balabanga kati engeri empakinga y'ebiri ebinyeebwa bali ababi parkinga byali nga bitonya nga onalaba ebinyeebwa nga bitonnya kati n'obambe yannyonnyola nti n'omukyala akola ku airport sigamba nti oba mu bubi oba ki yatunulira ebinyeebwa nga omanya ebinyeebwa by'ekipooli byenyenyaza okutunulako kubanga baagezako bikola babinyiganyiga ne babigiragira bwe biti nga biraga biki binyeebwa n'amugamba okay ddamu osiba okole ki mbu balwawo nga babikebeera balabe bafinding out naye nga balaba binyeebwa kubanga bali kuba bucket yali nene yalinga like 25 kilograms oba just 20 one of the two wakati we yali so bakwata ne bateekamu akabaketi akatono kati akabaketi akatono bwe bateeka betwandiyise bebiragalagala ko teri amanyi kiki ekyalimu ekituufu naye abansi bagamba njagala bagamba kinaye nga teri amanyi kyalimu kituufu naye nga byali biragalagala so babiteeka wakati mu kabaketi akatono so atuuke Dubai twali ku simu nga tunyumya atuuke Dubai saawa zaalinga 10 awo kale 10 lese 10 awo so saawa 10
ngampereza message ngamba nga tunyumya mboza ngamba ndi mu kucheckinga in wano bichi kati waliwo n'omu ku banne batambula nabo kwajjukira abantu batambulirako kati omu kwatambula naye bali bonna oli naalaba ng'ona alaalidde takola ki tafuluma kuba bamugjamu juka bali abasajja bo intelligence yaabwe yakika kyabagwe bakujjawo mpola bamujja ati bala batavaayo kati mbande unapeza message ngamba mzee Roza tekawedde ne mubuuza akaki nga munkunyumya kwa fenga tunyumya bwetu ki Junior yansindikira audio nangamba oli musajja wange sikuyinaako buzibu oli muganda wange oli mukwano gwange tukolaganye bbanga kitegeera naye musajja wo wankwasaganya ndeetedde obuzibu ali kwa Ashirafu andeetedde obuzibu baba ngambe amawulire baagagambye naye mbadde nsaba omusajja oli memugamba nti ndi mukwate yengeri yokka gy'osobola ottaasaamu obulamu bwange kuba mmanyi sina buzibu na muntu yenna sikuyinaako buzibu manyi ndi musajjawo naye musajjawo yandeetedde obuzibu mu binyama byaddemu enjaga emiti 10 simanyi myaka gyenyinza kusiraanira wano muwala wange sirina maama sirina taata obulamu bwe simanyi we bujja kubeera naye nga abiri praying nga temuli kintu kirimu so woba okitunuuliddemu baali bagula trust mu kusooka so mu kugula trust kuba ebyasooka Katolo Junior waakuba mubuuza gaya ali wana atugamba kuba olwo ng'akyankubira ankubira buli kaseera ambuuza ki ekiriwa naye mufuna omuntu kati gayi ne tumugamba gaya agamba sigwe mundi ogusoose ng'oleeta ebintu nangamba sigwe ogusoose yampeera ebintu byebimu guno mundi gwakubire ngampa ebintu byebimu naye last time nabikebera bulungi nga wona akebera ebintu nabikebera nemmanya nti era temwali kyali kati ne ono yazzeemu n'abireeta kumbe yabadde agula trust gyendi nga nze nga sikola ki nga simanyi kati ngamba wano e Kampala wano ani agiteekamu ali Mbalala kati ateekamu enjaga embalala wamala oteekamu enjaga n'apikamu n'ebinyeebwa agiwaani agiteeka ku bbaasi wateeka ku bbaasi aweereza message ali Dubai amugamba ebintu mbitadde kuki ku bbaasi namuwa kati oli omuvubuka ali Embalala n'ategeeza buloka nti ebintu nga babitadde kuki ekiza ne buloka tamanya kiri mu bucket yamanya naye kyali mu bucket kubanga era y'omu yatuwane recordings ezimu zino kuba twamugamba tomutegeeza tusooke tumale okukola ki kyaliwe kakati ono abamuganda we yabaddeko onabadde mu black ye mukwano gwe we Dubai then kati ono omunene ye yagatta Junior ne Ashraf yewa Junior diru y'ebinyeebwa nga Ashraf agijja ku muntu we Dubai naye ng'oli abimuweredde eri kakati kye tusaba ekisooka kweyapola ate sibakwatire ewaffe ne Uganda kuba obeera ekitali bakola ki abantu basobola bakulambulako naye wuuli erimu so tusaba aba airport twongeremu vigilance babikola nga gwe mulimu gwabwe bali ekyo mukikoze